Balamukiza nnyo bannaffe abatulaba eyo ku Lasange Online TV. Amannya Kiyingi Duncan Kiruwa nga bulijjo tukomyewo n'omusomesa wewaawo tubadde tubuzeemukko ennaku naye tukomyewo n'omusomesa waffe Musibo Sajjofube Sereganyi Kaawonawo 2022 owa Radio Seed. Tukomyewo olunaku olwaleero babawasuubiza obutabagiza naye bannalasange yongera okubajjukiza ku bitabo byaffe bino manga bannalasange si bokka na mwenna abatugoberera okubajjukiza ekyo bino wammanga tulina dictionary y'Olasange dictionary yino yawandiikibwa omusomesa omukenkufu netubeera naye mu kanyomero kano mu Musibo Sajjofube Sereganyi munnabusiro oyo gwe mulaba mu kafaananyi ako. Dictionary eno yasinze emitwalo 10 kitabo kyaffe kya Buganda bingi ebirimu gula weesomereko omukulu yakiwandiikira emyaka 15 omusomesa gwe mulaba ewaawo muvubuka mutonga bwe mumulaba naye oyo Kaawonawo bwe twali tufiirwa. Tulina Bassekabaka b'ensi muwawa katabo kaakano kitabo kyawandiikibwa mu Nabusiro era mu kafaananyi ako wammanga wamabegaawo yakawandiika nako kasinze emitwalo 3 kitabo kino. Tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 2022 owa Radio Simba. Ekitabo kino nakyo kyasinze emitwalo 3 byawandiikibwa omukulu y'omwoyo Kaawonawo. Then tulina ekitabo ekirala Oluganda. Tulina ekitabo ekirala olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno. Ekitabo ekyo nakyo wekiri kyasinze emitwalo 3 byawandiikibwa omukulu y'omwoyo. Omusomesa sooka yanjuleko bannalasange bonna batubeere boosiibye obyotya. Ng'era anaasola ebyakamenyamiggo oba ebyanampekebbilye talinda mufunza kubaaluuka kubanga ow'emirimu gye teyeetereka omubazi w'enseke akeerera ku biwondowondo. Basebo ne banyabo essanyu lye ninaalikirako ery'omwoki wa Nakatansense kubanga wammanjaayo alwawo kale bwe ntyo nziza ate enju y'omu nnungi okuba endoga akalanga ate okwesobolera kulungi n'okomba engalo kale aneesitayire ku jjinja nga sinnagwa ku lwayi nze ndiwo we mutali ate era okubakiikirira kubanga obuyambi tebuba bw'omu. Enkuyege zisuza ebitulume newankubadde omwana w'omulunnyanja asuubirira kya ssebe anadda oluusi oba anadda n'emboga oba anaakomawo ne mudeeke oba anaakomawo nga boolyawo nga aleebeesa omuyege omukalu naye awatemererwa ebbamba tewabula saasaaniro. Kale nammwe musinzire ku ssinzi mugoberere ekkobe ngambe nti mukkuse emirembe munaawo nga mugalamidde era abatabadde olwaleero yenze fananako omunafu atabaala omulima Musibo Sajjofube Nabusiro nkonge ya muvule nantegwira kyeya kimu kiwoowo omunyogwavu atalina mazita lya saaba omwana ow'abameja ate era omukenkufu mu lulimi luno Oluganda Ssaabasonyi wa Luka Luwomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu nga bulijjo mbagamba nti analaba enkuba asooka bendano kyokka eganya omunyatalika awombayo naye mwagale nno nojjukiza nannono n'olulasanga nasawuseemu eggono nze ow'olulasanga yenzizeemu akaayo ng'Oluganda munyisa olutaliiko kkomo kubanga ssekono tawanyisibwa nfekabyo olwaba engono nkumu abatulaze enkanu guno omwana gwa wano gwavaako entalo kawakula ntalo yatonkeza mu yakasasa weewaawo nzize bwentyo tontamya ebigambo amazima ga Katonda olw'ebirungi byakoledde bannabuganda n'olulimi Oluganda weewaawo kati nno bannabusiro bannalasange namwenna abutugoberera mwongere okuddukira musomesa kituufu ate era bannabusiro boogedde lwa nsonga siize nva mu busiro naye n'amasaza gonna ngagasa Buddu Buweekula Singo Bulemeezi Buvuma Sese Singo siina ssaza lye siyamba wano Kooki Mawogola Kyaddondo Mawokota njogere kyerandeke amasaza gonna aga Buganda ngagasa wabaayo omuntu agezaako okukuusakusanga n'akwokya nti siigawo evvu ng'agamba nti sigasa Buganda oyo abeera mulabe wa Buganda asookera ddala ate era ow'okumwanya sebo kaakati musomesa kanyomero kapaaka enkulungo y'okumanya weewaawo olunaku olwaleero tugenda kutandika ku byafaayo by'amasaza ga Buganda 18 ge tulina n'amasaza agazaawa twalina amasaza 20 kyokka we twogera bino kawenkene Nguli Obote yatetembulako 2
n'agawagulako n'agaddiza bunyolo kwe kuli buyaggane bugangayizi naye nga bw'oyanjudde essomo lino ery'olwaleero mukulu wange njagala okutegeeza abantu nti kati mubeereeko wano kubanga wali akagawagwa n'akasumbyo oba akasumbajjo tugenda kubasunsulira ebyafaayo by'amasaza era olwaleero njagadde nnyo tutandike n'essaza ly'ebulemeezi tutandike n'essaza lya bugerere katandike ne bugerere ab'ebugerere omukisa tuguwadde mmwe naye wano buli lunaku tugenda kubawanga ebyafaayo by'amasaza limu ku limu olwaleero tuleese eryawa ery'ebugerere tubawe babulemu n'akakunkuna konna essaza lino ery'ebugerere edda baaliyitanga bulondoganyi baaliyitanga batya era ekitundutundu kino ekyasaza lino kyekitundutundu ekiriraanya amabira g'ekyaggwe essaza lino abantu bamu nga talina bakufuuka bugerere baali nga babayita abanyala oba abalondoganyi abanyala oba abalondoganyi kati abanyala oba abalondoganyi baali nga tebafugibwa mugerere ng'olwaleero bwe tukiraba baali nga bafugibwa namuyonjo naye essaza lino abaganda baalitazaamu era ne baliwangula omusajja omuzira Semeeyi Rwakirenzi Kakungulu ye yawangula essaza lino ery'ebulondoganyi n'aligatta ku Buganda era bw'amala okulikuba ku Buganda olw'obuzira bw'abaganda bwe yali nabo balonda erinnya Mugerere liweebwe oyo alamula Buganda wano tetufuga tulamula bulamu kati alamula essaza ly'Ebugerere munnono bamuyita Mugerere baalirondanga linnya kubanga Mugerere lyabanga linnya eryabalangira edda ab'enda ya Namuyonjo kati erinnya lino Mugerere baalirondayo libeere nga lyeryoyo akulira essaza ly'Ebugerere kati Bugerere likulira ye Mugerere n'embuga y'enkulu eriruddawa Ntenjeru eri Ntenjeru kati ebyafaayo bino abaganda bateekeddwa okubimanya byonna kyenjagala okwogera ku ssaza eryo lyabangamu abanyala twakyogeddeko lyabangamu abantu ababanga bayitibwanga abanyala oba abalondoganyi era nga Namuyonjo yalifuganga kati olwaleero Mugerere yayiramula naye nga yaliwangula yali Rwakirenzi Semeeyi Kakungulu n'aliza ku Buganda essaza eryo erya Bugerere n'ebyafaayo byalyo tuyanze gemusomesa mu kanyomero kano weewaawo oba oli awo nange nina bingi byenyongerako eri olulimi olweri nga nze ng'omuntu kituufu kubanga omusajja Muganda naye mbadde sifunanga nnyo kakisa kali awo kumanya ku byafaayo bya Buganda naddala kati ebyamasaza wano weetuli nkakasa nti otuusa awali omugga bagamba nti ozze mugga kuggwako akati wano wozze wano buli kimu kijja kuba bulungi naawe atulaba likinga commentinga subscribinga sharinga tamuza obubaka yonna abantu afa ba Idental Solution oba Idental Care bali ntinda katundu akusimanyi nyo bakaita naye kumpi ne ku kikuba ekigenda ekiwaatule ntinda nga akava mu junction Idental nja kubeebaza bakkiriza okusooka okunteekamu amannyo agasookerwako sigali ag'ebbeeyi ge twagala so bwewabaayo omuzira kisaali eyo asobola okunyamba okufuna amannyo gali ge baŋŋamba ng'obukadde obuna nja kusanyuka nnyo naye nga aba Idental bwe baawulidde okulanga kwaffe ne bagamba nti musomesa nga bw'asomesa ajje tumuteekemu amannyo agasookerwako gano agasobola okuvaamu ku miwendo emisaamusaamu uliriza bulungi tebankoleddeeko bwere naye emiwendo bagisazeeko engeri gye bategedde okulajana kwange ng'omusomesa era bagenda kusooka bateekemuko wano bazibekoko ebitundu bino gana ebituli bino ebibiri nga bwe tulinda bannaffe mu abazira kisaabaliya bagenda okutukwatirako mu nteekateeka eno tulabe nga tufuna ate gaye agagula obusanga ensonga eyo njagadde njogereko wano naye ng'era waliwo ekintu ekikulu ennyo abantu kye tubasaba Muganda wange kiyingi yeetaaga olukomo yeetaaga essimu kale mukikole ku lwange mumufunire olukomo kubanga ate atuyambako nnyo mu nteekateeka n'okusosoto ya puroguramu eno enkulungo y'okumanya ate naye teekawo akabonero akamusiima n'okumwebaza n'okumusanyusa abeere mugumu abeere musanyufu ate ayongere okwenyumiriza mu lulimi lwe n'okumanya nti olulimi luvaamu ebintu ebirungi bwe biti
Ese. Tuyanze gemusomesa mukanyomero kabi. Ewa. Tojjanga okwe bigambo ebyo. Ebyenkulaakulana eri Obuganda n'olulimi lwaffe bannange. Kituufu. Kaakati nno mu amasaza ga Buganda mwene 17 agasigaddeyo. Gonna. Mulindaala. Okuva n'olwaleero omusomesa atandise okusoosootola essaza limu kulimu. Kati bannannasange. Oyinza n'okuteeka waawo mu comment section nti tuddeko saza ki, tulete saza ki. Tulete saza ki gy'ova. Eryebugere tulimaze okuliwa ebyafaayo byali mulibulidde. Tulete saza ki eriddako. Tulete saza. Teekawo mu comment section saza ki twatuleeta. Bonna tujja kugamba like. Kino bannannasange mwenna n'abatugoberera yongera okubajjukiza dictionary yaffe eno. Dictionary yawandiikibwa omusomesa omukenkufu Musibwa Sajjofule. Ino yasirise emitwalo 10. Olasange ekitabo kino dictionary y'olulimi Oluganda ya mitwalo 10. Kituufu. Omuntu asobola okujjanjaba ng'ayita mu kugula ebitabo. Tulina ekitabo kyaffe kino ekirala eky'Abasikabaka b'ensi Muwawa. Abasikabaka b'ensi Muwawa nakyo kyawandiikibwa omukulu. Kituufu. Ekyeffumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Ekitabo kino nakyo kyawandiikibwa omukulu Omwoyo kyasirise emitwalo 3. Then tulina olulimi Oluganda n'ebigonjiddwa ku mulembe guno omutego. Ekitabo nakyo kino kyasirise emitwalo 3. Kituufu. Bannannasange naawe osobola okuyita eyo nga wandyagadde kukola ki? Okwegulirako ku bitabo bino. Onoonya musomesa olukomo lw'essimu musomesa eri 078 599 343. Tugambye nti eri 078 599 343. Essimu eyo eri ne ku WhatsApp. Omuntu osobola okuyita ku ssimu eyo eri 078 599 343. Ku WhatsApp oba oli bweru waggwanga oteekako akabonero kali akagatta nga bulijjo mubimanyi. +256 781 599 343. Obeera otufuna naawe alina ekibuuzo kyeweebuuza osobola okuyita ku lukomo olwo. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna kyobuuza ku lulimi Oluganda ennono n'obuwangwa yita ku lukomo olwo tutuukirire ojje weebuuze ate okenkuke mu lulimi Oluganda. Tukusomesa bw'oba oli oyagala kusomesa bino byonna mutuba tugenda mu mpaka za lulimi Luganda, tuli mu Ntanda, tuli mu Ngule, tuli yonna tujja kukubangula tojja kuwangula. Nze nawangula. Nze ndi muwanguzi. Nze ndi Ssengule. Iweewaawo. Nga bwe nakugamba nti nali nsuubira omukulu nga bwe nawuliranga ku leedi ansuubira omusajja omukulu okuva mu myaka 4 ate nga musajja naye bwe nalaba omukulu yawangula olulimi Oluganda neewuunya paka nakati. Andi waliwo olugero olugamba nti ebifaanana abifuna singa emmese eyambala nveera ate era ebintu. Amiina.